episode eddako tujja batudda mu ki ebibuuzo ebyo ngetunava ku buyisiraamu kugenda wa ku kirala. Teesezza bubi kubanga njala tumale kimu tugende ku kirala. Twawala kubanga tukutte chapter endala tolinga akuzzaayo wa kati bwe nayina ekibuuzo ku bye tusomesezza obanga totegedde kyonna, don't hesitate, buuza ekibuuzo kyo, tujja bifuna tuyite captain ajja kubiddamu. Oyo yenna anyiize nkimanyi omuntu akogerera ku ddiini yo toyinza mwagala kizibu batono nnyo b'osanga n'agakkekampulirize naye onaatusonyiwa naye twogera mazima ate tubadde tukyogera tetwogera mu bubi twogera mu kusomesa ate era osobola obutabitwala era nga woogambye guba mukisa kuwulira either okyuka oba tokyuka oba n'okugamba bye boogera ebyo tebabiinaako mitwe n'amagulu balimba. It is okay for us, we have spoken. Era yakusomeseza kyamanyi. Let us discuss on principle. Waliwo oli ajja okugamba kati mwenga tetubayingirira lwaki muyingirira eddiini yaffe biki tetulina ddiini gye tuyingirira tetuyawulamu tetukola ki tusomesa busomesa ne tuleka awo. It is your choice. So era tukupasweadinga nti vaayo gende eno manya bumanya kikyokkiriza kyola program twagiyita manya kikyokkiriza. Roland Selima yali ku kamera era tujja kusigala nga tukyatambula ne captain okulaba nga ate tugezaako okusomeseza ddala. Kale captain wange simanyi oba nkulimitinze ngobadde okyalina byoyagala okwongerayo sikirinaako byokusobola okwongerayo naye oba teri bigambo ebisembayo n'ebyo byagala okuwoonako maybe nga tobikoonyeeko tusobola nabyo okubyogera. Okay. Because I don't want to limit you. First of all, waliyo Katonda omulamu. Katonda oyo is a relational God. Akolagana n'abaana b'abantu n'ekitonde kye omwana w'omuntu. Kati wabanga waliwo enkolagana waliwo ebintu byayagala omuntu we ategeere ensi etegeere ekyo tekyakoma tekikomanga nti kyakoma mu Bayibuli oba kyakoma mu Quran oba kyakoma wa Katonda akyayogera bino ebintu byenjogera Katonda yabyogera nankozesa nze ng'akamwa ke. So you vacuum. I'm just a vessel okutuusa obubaka buno naye njagala omuntu awuliriza naddala omusiraamu ng'obadde tomanyi bintu bino oba ne tuwa zino examples kati for instance kino kyetusembye okwogera million 14 14.6 million from Uganda per year emyaka 10 146 kale emyaka tukubiseemu emyaka 5 manyi GDP ya Uganda GDP ya Uganda bwe bugagga bwa Uganda yonna President Museveni agamba ti weyajira mu buyinza treasury ya Uganda bugagga bwa Uganda in terms of foreign exchange na kinaki temwalimu yadde milioni 2 ebya dola the whole of Uganda right ebiri naye kati milioni 10 mwana mukaaga mu myaka 10 kale katukubiseemu emirundi nze gyembeeredde nti nkola myaka 3 ezo ziba milioni nga 4 milioni 4 eza dola okuzisika mu Uganda nga tewali kakomawo kubanga agomaanyi ntuyo z'abaana Uganda ekizimba eggwanga be bagagga baamu okukola sente ne zidda mu bantu naye bwe ziba nga zifuluma bufulumi zirina okubaako at least kyezikola ki kati nkuwadde example on the economic front on the social front nenkuwa example on the spiritual front nti obuno obulimba bubaddewo bwe buti naye kigendererwa
kyakubanyunyunta nga bwe kwali okuva edda nedda nga basuubula abantu baffe kugenda muki kakati akakodyo ke kakyuka bw'obanga odesigning owandiika script ya firimu at one time bagamba nti America's biggest export was art film ziyingiza sente nyingi nnyo naye kati olaba firimu eno ey'Obuyisiraamu sente zeyingiza sente nyingi nnyo naye nga ziva naye tolowooza nga ddiini ndaawe zitwala mu kyaki oba ne zizinjectinga some money okuddukanya emirimu gy'eddiini zaabwe ng'abalokole don't you think nabo yembeera yemu gye batwaliramu ekintu kyabwe biri byanjawulo nnyo because tosobola kugamba nti nti bakola bubi oba si kirungi ng'ate ne mu kyaki tulabako abatwalirayo ddala ssente nga ne mu kereziya era tulabayo abatwalira ddala ssente n'olaba nga buli mwaka ennamugongo basonda ssente ontegedde sente zetwogerako so don't you think it's the same thing? It's not the same thing. Sente zetwogerako za hijja zokka jjukira nti abasiraamu bakola ebintu ebirala ebisigala mu mizikiti gyawa bawazaka bakola ki olaba emizikiti bagamba okuzimba omuzikiti byebizimbe ebikyasinza okuba ebirungi wa amasomero gano gawumeya naye nze njogera ku sente zifuluma eggwanga nga tezirina ritaani yonna naye ate nga tezigenzeeyo nti kukuyambako ofune obulamu obutaggwawo ogenze mu bulimba tulina n'abagenda era omwo bonabona bulimba n'abagenda era omwo kati nsumula ebyobukatuliki si kati basi si kati kapiteeni esente zikuluma ezifuluma eggwanga no nze siri wa ssente nze ndi mutume wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ye mukama waffe ye yakiikirira Katonda wano ku nsi obuyinza bwonna bwamuweebwa abantu bangi basaba nga tulina ebizibu tugenda tusaba Katonda naye agamba yekkubo n'amazima naye ate kati bw'alaba nga bano abafunyeyoko nga sente boonoona nnyonoone izikonsant agamba lwaki abantu tebamanya kituufu Katonda ayagala amazima ge gabeera mu bantu so nze ng'omuntu ndi wano nange neetaaga ssente naye bwe ndaba nga azirinawo ate nga ndiibudde we are talking about wastage singa ssente zisigala mu Uganda muno zaalibadde zikolera n'abo ne babeera bagagga wano mu kifo ky'okugenda okugaggawaza bali kati ennyonyi eziri wano zonna z'Abawarabu ezitwala abantu abo byonna bye bagulayo engoye ze bambala ebintu bye bakozesa byonna it's a very big business for those people sigamba nti kyekinnuma ennyo it's a business. It's all about business, nothing else. Era kati entalo zino zonna ayogera ku Muhammad bamutemeko omutwe. It's protecting that business. A film industry is the biggest make of money. Toyita firimu kapiteeni erisibo ddiini y'abantu nga tutandika episode season okuyigiriza kuno twagamba tewali alina ddiini teriyo ddiini ya muntu wano ekintu kizze wano kati olaba gye tuvudde emyaka 100 mu mmeka emyaka 10 ekintu kyekyali bakikyusizza toyinza kugamba nti ekintu kino kikyo kubanga tolina kyokimanyiko the fact nti bakikugamba n'okikkiriza bakingamba nakikkiriza neŋŋenda n'ensoma masomero ga ddiini mbimanyi by'omanyi si bituufu kyekyandeese wano by'omanyi si bituufu manya kyokkiriza kyekituuzizza wano manya kyokkiriza ekyo kyokkiriza fine okyagala twogereko ku ngeri abantu gye bakkirizaamu tujja kwogera olulala kale kubanga osobola okukkiriza ekintu kyonna okusinziira ku ekyo kye baba bakutaddemu okuva mu buto bwo mu kukula kwo n'okikkiriza naye gwe okukkiriza ekintu tekirina kubeera mazima tekirina kubanga kituufu tekirina kubanga kirungi abantu bakkiriza n'ebintu ebibi naye n'agamba kyezikiriza
for example Quran egamba Muhammad yagamba nti omusajja bamuyita Dur Kanain, Dur Kanain nga Alexander the Great naye nabbi w'Obuyisiraamu, yet he was a pagan Greek whatever, nti yagenda yatambula n'atuuka ku nkomero y'ensi, ensi yeekoma, nti enjuba eno egenda nga bwekka bweti ewaliyo ettosi gyegenda nekka n'ebulirayo, and the world is flat. Nga bw'otambula bw'oti n'otuuka ng'ekisaawe n'otuuka wekikoma n'olaba enjuba gyegwa, oyo Dur Kanain yakola ki? Kaakati oluvannyuma kizuulibwa nti ensi neekulungirivu eringa mupiira. Bw'ova e Kampala n'okwata eri e Kenya n'ogenda bugenzi nga totunudde mabega, ofulumiramu Fort Portal. Yes, that's how the world is. This is science, it's practical. Naye omusere wakugamba oba Muhammad yagamba nti eri flat, then it's flat. Whatever Muhammad said, that's it. So tewetaaga kitegeeza nti kyokkiriza oba okikkiriza okyagala naye tokiyita kikyo kubanga tokimanyi. Anti era kati mwabasome nnyo abasayansi naki olumu mugira temukkiriza mu bintu bimu, ensonga lwaki ndowooza muwakanya buli kimu. Kuno si kuwakana bannaye, bukyanga twogera ne bwino gwempa okuyita kuwakanya. Ali eyayinza okuyita okuwakanya. No, si kuwakanya. Kale tusiibule oba ebisembayo tube nga tumaliriza. Okay, lwaki ebintu bino byonna era ndowooza kyobadde oyogera n'ogamba nti okuwakanya oba kukola ki, naye nga ensi y'omwoyo ya bubonero. Ekitabo kye bagamba nti kubikkulirwa mu Bayibuli, ekigambo ekitabo Revelation kitubikkulira nekituwa obubonero. Revelation 13 okutandikira ku lunyiriro lwe 16 agamba nti he causes all people both small and great, rich and poor, free and bond, that is abali free and to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Bameka bategeera ekintu ekyo. Omubi aleetera abantu okubeera n'akabonero mu bwenyi oba mu mukono gwabwe ogwa ddyo. Kakati mu nsi y'omwoyo ekintu ekirabikira mu bwenyi kiba kitegeeza obwongo bwo, endowooza zo. Ate your right hand represents your works, emirimu gy'okola. So kati amakulu ga Revelation 13:16 agamba nti waliwo abantu abagenda okujja nga balina endowooza zaabwe n'emirimu gy'emikono gyabwe nga giva wa mubi, ng'omubi yakuwadde ekirowoozo n'okozesa n'omukono gwo n'obwongo bwo. So akabonero mu bwenyi byemirimu gy'obwongo bwo, ndowooza z'oli n'abeera awo n'afumiitiriza n'ayiiya n'azidesigninga nga zino firimu zetwogera, then n'akiteeka ne mu nkola, it's your right hand, naye nga mirimu gya sitaani. Agamba munaalabiranga ku ki? Number 6. Yes. Revelation 13:18 agamba it is here is wisdom, ayina amagezi akalculatinge, it's the number 666 for it's the number of a man. Kitegeeza nti emirimu gy'obwongo bw'abantu n'emikono gyabwe bwe giba nga gyaleetebwa sitaani gijja kweragira mu namba 6. Buli kyakola ogenda okulaba nga kiwunzikira mu 6. Buli kyakola nga kiwunzikira mu 6. Ovuga okizaawa. Kakati obusiraamu buno bulimu 6. 6 mungi. Tugende ku ntandikwa y'ensi. Bagamba Katonda ensi yagitondera mu nnaku mmeka? Nnaku 7. Yawummula lwadde. Nalwo it's part. Luli yawummula naye nga it was part of what? Nnaku 7. N'agamba tuwummulenga olunaku olw'Essabbiiti. Yes.
naye obusiraamu bukuza lunaku olw'omukaaga Friday ako kabonero muziki tebagenda lunaku ki si Friday lunaku lwakumeka mu wiiki lwa mukaaga kubanga olw'omusanvu ye Saturday ako kabonero kamu Qur'an erimu ebitabo bimeka 114 sura ziri 114 kakati bakugamba wisdom kyetaaga kukozesa bwongo okumanya kyetegeeza kati waliwo method ey'abayudaaya gye bakozesa mu bintu biri ebyamagezi bagiyita gematria for example you use numbers to derive kati 1 plus 1 is what 2 plus 4 6 14 is 6 ako kabonero soko kaddemu omanyi ontwala nnyo speed muganda wange kakati ogambye Kurani erimu ki erimu essuula 114 kati 114 emu 4 bw'ogatta emu ku emu ne 4 ofuna 6 1 plus 1 2 plus 4 is 6 ako kabonero eri oyo alina amagezi kati bakugamba nti ogwo omulimu gwaki gwa sitaani the number made by a man the man Muhammad but it's the work of the evil one kabonero hadisi kubanga ngovude kala ku Qur'ani ekiddako hadisi erina ebitabo bimeka ebitabo 6 nezino hadisi zinakusomedde eziraga nti Jibrilu hadisi eraga nti Jibrilu yali muntu hadisi ya 6 katolaba that reoccurrence of 666 neri hadisi eraga nti Nabi Muhammad swalla alaihi wasallam ye Muhammad revelation hadisi number 6 kati malaika ono gwe bafuula malaika Jibrilu hadisi egamba ine ebiwawaatiro 6 so pattern ey'omukaaga ne bw'otambula otya teggwamu muki kati ngaffe abamanyi that is coincidence coincidence bintu bina kubeera bibiri naye bwe kiba kimu bisatu bina nga buli kyokola owunzikira mu mukaaga era kati ngaffe abafuna okwolesebwa bw'okola ekintu n'olaba namba 6 omanya bumanya kite nze nina awantu we nali ngenze nga nsuubirayo omulimu naye bwe nagenda bampa ennamba nga kuliko 6 mukama naye nga mukama yali agiŋŋaanye nze nempaliriza bateekateeka kaadi eyo eggulu lyateekateeka bagimpe nze neegobe manya nti okwo kweraguza kutya toli mu kweraguza kati nti kakati Yesu yali mulaguzi Yesu yagamba bamubuuza tukolereyo akabonero tulabe tumanye nti ova mu ggulu n'agamba mumenyeewo tempo yeekaalu eno ngizimbire mu nnaku ezi 3 ne bamugamba tulage akabonero n'agamba teri kabonero kengenda bakolera okujjako aka Yona yakola ki yamala mu kyennyanja ennaku mmeka 3 Yesu bwe yafa yazuukira mu nnaku mmeka 3 kale kakati girane kano tube nga ate tumaliriza waliwo sitole endala zempulira ezawukanira ddala ku gy'otugambye eya Muhammad ezo zoogerako ki Simaya mukulu yali atambula ku nnyanja Fatuma bikiwe ebyo ezo zigwawa kakati kanziremu nti bano bawandiika script baani abakola Obuyisiraamu Ababasidisi kakati bwe bakola Obuyisiraamu ne batondawo Nabbi Muhammad oyo star w'Obuyisiraamu bawandiika ebintu bingi nnyo okugezaako okujustifyinga oba okukakasa nti oyo yali nabbi era ebintu bye yafuna byonna byava mu ggulu bya Katonda kyova olaba bakugamba Qur'ani erina kopi mu ggulu tekyukangako ate nga ffe tulina kopi Qur'ani bwezeekola ki so kakati ebyo bisitory byonna eno mu Christian babiyita apocrypha oba the band gospel heretic ebintu ebitali bituufu
naye ng'ebikoleddwa okugezaako kujustifyinga. So don't even listen to that kubanga eno story gye mbawadde it is researched eya Abi ibn Kabisa hani kabisa kubanga Kosolo yamugamba genda ojjeko oyo. There are real stories we see from hadith to hadith. Tulaba adduka eri mu 617 ate alabikira eno ye Abi Kabisa eri ye Muhammadi. Hadisi zennyini zikutukakasa nti Muhammad ye ibn Abi Kabisa. Ibn Abi Kabisa yali governor. He was not an illiterate. Meka teyaliiwo wano. Mapu weziri teriiko. It imagines tugenze eri mu Bachina mu records ez'abambasada abalingayo byonna nze byenjogera biriko obukakafu. Naye bino stories endala zonna is what they call heretic stories. So before siibula captain. Kale abagoberezi ba Unique Media yonna gye muli baagala nnyo mwebale kuwaayo obudde bwammwe okuwuliriza era bw'ofuna akatambi kano ng'olina gw'oyagala asobola okuganyulwa mu information eno nsaba omuweereze share like this omukutu guno gwe like subscribing kijja kukukola bulungi era kiyamba okuyimirizaawo okuwanirira obuweereza buno. Nebaza Sami nebaza omwami Roland olw'omulimu matendo gw'okoze. Nsuubiza nange nti nja kusigalirawo nga tuleeta okumanya kuno eri ensi era njagala Mukama abanjagalire mu linnya ettukuvu erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Kale nja maliriza ne statement nga 2 yenjagala obbagamba. Sooka njogera buli kaseera bituleeta ku channel eno tetukaka muntu yenna bikkirizaamu era tuli wano bapaswedinga kutukkiririzaamu tugezaako kwogera mazima ate tetuteekawo nkayana yonna nti oba twagala kino tetukyagala era ojja kulaba ng'ate wanaatandika okwogera ku balala ate onaagamba oba kati because wonna agamba nti twogera ku kimu nti oba kyetuwalana oba tetukyagala ate wanaatandika okwogera ku birala ojja laba ng'ate oba kino kyasinga obutayagala. So basically ffe twogera mazima. Information gyawa agamba researched akuwa ne reference kw'oyinza okugenda okakasa byayogera. Of course wajja baayo aboogera ebirala simanya ate kiriwo ekiti kyaliwo ekiti newo ekiti obabuuzanga kimu what is the proof of what you're saying, because Captain Jonathan has the proof of what he is saying era abyekakasa era abinoonyerezaako okumala ebbanga okuviira ddala wali Mukama we yamuwa omulimu guno gwennyini gwali mukola. Ekyokubiri njagala bagamba nti we tuleeta abantu wano ne mubaagala ne mwagala mutaapinge mu mafuta gaabwe babasabireko mukwatagane nabo munyumyemu babakansolingeko tetukiinaako buzibu. Naye ebintu bibiri ekisookera ddala Unique Media nga yo tebeera part of your conversations mu ababiri. Roland waba kuwadde namba oba Sami nze nga nza kuwadde namba tozoyagala namba ya pass ya captain nenjikuwa conversation between you and the captain fetekola ki tetukwatako byammwe. Ekyokubiri beeramu n'amagezi agategeera. Gwe olabanga omuntu yenna ali wano ku kyano bano abantu si bakatonda bantu bakemebwa bantu nga ggwe. Only chance they have Mukama olumu abalaga ffe bitasobola kulaba. So olabanga atandise okubaako byayogera nga guwulira si bituufu bulungi weba group it is okay, you leave, nyiga left ogende. Otherwise
agenda kukola byakoze, bajja kubabba, bajja kukola ki, ojja kgenda okuddukira ewa Roland nti gwe mwaleetaawo yanziba, yatwala ssente zange, yakola ki? Eva ewange nga nkugamba kimu nti nze saabimanyi era sibimanyi bye mwakkaanyaako. Okitegedde? So muleme kufuula abantu bano bakatonda. Ate nsiiba nkyogera buli kaseera. Bwe nkyogera wano muyinza olowooza njogera bwogezi, naye mbirabyeko. Oli nakukubira essimu n'agamba bansabye kino, n'omugamba bakusabye kino gwe kiki? Nkya nti musajja wa Katonda ayogera waati, ne mugamba gwe oyogera waati, naye gwe oyogera otya? So nsiiba nkyogerera ngenda kiddamu kye ngenda osembyayo. Kola ku relationship yo ne Katonda nga gwe omuntu. Abantu bano banoonyeeko kugayidinga okubikaminga better mu your spiritual growth. Mulowooza nti no be bakatonda nti wagamba kati kolawo oti, leeta ssente wezi tikolawo oti, kiba kiwedde. Kansubire message yange eyiseewo bulungi. Samikege gange Roland Seruyima yabadde ku kamera. Unique Media channel, please subscribe, share ne comments tuzaagala. Message twagala etuuke ku bantu bonna abeetaaga ogifuna. Tugenze.